ekigenda mu maaso ku Uganda Airport ogwo nja kubanga nyingidde mu mulimu gw'omwami Vianney Lujja siwo omwami Vianney Lujja owa Civil Aviation Authority yakwasaganya emirimu gy'ekisaawe ekyo kyonna birabanga namwe mukola ki bwemubiraba baazijjako essente ani yakuggyako essente okitegeera abakozi b'okisaawe bonna si babi ekisaawe ekyo nakikolako emyaka 10 n'eziramu nekiddako emyaka 5 kimanyi bulungi emabega buli omu akola mulimu gwe ogwamuleeta kuki ku kisaawe kale lwakuba nti landlord ye Civil Aviation Authority okiraba so akwenjagadde okwagala okukola ki okutangaza naye nange ebisinga mbiraba ngibuulira era ng'abantu bakola ki kakati ate awo aba alina okyogerera abeera mukulu Vianney Lujja wa Civil Aviation Authority kubanga be bakama abaffe ekisaawe ekyo kebaffe nga Uganda Airlines naffe tulinako office tupangisaako buki bupangisa okuba nti nalabye ebintu ebimu nga baatuluseemu dda tulukiddwa mu kisaawe nga Uganda Airlines ennyonyi abantu gyulina lwaki tolinnya nnyonyi Uganda Airlines ate Uganda Airlines ekoze ekikisaawe mmanya gye mulikowa naye temwonoona mawanga g'abannammwe bano abasajja balina engeri gye baazimba ekintu kyabwe oba Uganda baatukkiriza buli kimu tukyanja aba wano tebakikkiriza we ourselves made a mistake and we are going to pay for it. In fact, we are paying for it. We are already paying for it. Abakulu baffe abamu abatutwala bajja wano bakola zi video ne balowooza nti bayamba bayo ffe tubikoze eki ffe tubitaddeyo ate abantu beerabidde power ya social media kuba ennaku zino bwe mukiyita olidde ngenda nemponinga n'abantu what you post you might not be able to delete it. Okay, nkwaniriza ku Nyondo Media nateera erinnya nze Media of course olunaku lwaleero ate tuli ku Uganda Airlines. Issues nyingi nnyo ezibadde zitambula all over social media omuliro mungi nnyo era nga bannayuganda banyiivu azin bwenjogera nti banyiivu bo banyiivu nnyo banyiivu ddala abali mu mawanga ag'enjawulo n'abali mu ggwanga Uganda naye ku mulundi guno twasazeewo kubanga ate tutuuka ku office eza Uganda Airlines wano mu UAE tusobole okulaba ate mawulire kyagaliyo abakulu batugamba ki era bye tusuubira okubanga bitereezebwa oba oli awo ebitagenda bulungi binafuna solution. Mpozi nateera nga ndi wamu ne munnange gwe nkozeeko naye tuli mu office za fani za Uganda Airlines era abantu bali complain nyingi lwaki Uganda ekisaawe ky'Entebbe lwaki abantu bali embuzi olunaku lwaleero tuli wano ya ne country manager atwamu ne supervisor tugenda kumbeera okumanya abatunyonyola lwaki enyuze eyo abantu bagiranyuye lwaki omwana alina oyitawo awasasule clearance kubanga abantu bavuddeyo bangi bannayuganda babadde bangi abeefiridde omulanga basobole okukola ki otuyamba tuli wano mu kibuga ekya Dubai ate nga basangibwa wano office zaabwe ziri opposite metro ya Bujumbura wotuukawo osobola okukola ki okubatuukako tubaniriza olunaku olwaleero media yaffe media era nga tugenda kumanya bagenda kubeeyanjulirako omu ku omu buli omu nekyakola tumire okubamanya tubaniriza olunaku olwaleero. Okay, mukama wange country manager tusanyuse okutwaniriza ate ku offices eza Uganda Air. Issues nyingi nnyo ezitambula mu ggwanga era tulowooza nti over social media ensonga zino mbadde nga muziraba omuliro mungi nnyo naye nga ekisinza okuleeta obuzibu kubanga mu abakulu muyinza okuba nga mubeera eno ne mulaba nga cases zitambula bulungi but to the ground ebintu si birungi so tusaba mukutangalize ku ggwanga ne munnayuganda ali yatulaba like obudde bunene okusinziira ku muliro oguliwo nteekateeka kyoba solution kiyinza okuba nga eri into place okulaba nga embeera etereera ku Ugandan Airport. Well, tusense omukisa gumutuwadde kwogerako namwe. I think ekigenda mu maaso ku Ugandan Airport ogwo nja kubanga nyingidde mu mulimu gw'omwami Vianney Lujja siwo? Yes. Omwami Vianney Lujja owa Civil Aviation Authority yakwasaganya emirimu gy'ekisaawe ekyo kyonna
pozi kyenyinza okuwabulamu kiri ekintu kimu nti twetaaga ffenna okumanyisibwa kuba mbisomyeko ebimu naye mulimu akatogo kangi. Omuti bw'ayita mu kisaawe Entebbe tamanya ye ayita ekisaawe Entebbe akiyita Uganda Airlines, ekisaawe Entebbe akiyita URA, ekisaawe Entebbe akiyita Wildlife, ekisaawe Entebbe akiyita AVSEC, ekisaawe Entebbe akiyita DAS, ekisaawe Entebbe akiyita NAS. Zino zonna organs ezibeerawo okuzimba ekisaawe nga tekiriko immigration tekikola, ekisaawe nga tekiriko customs ya collecting emisolo gya government tekikola ki tekikola, ekisaawe nga tekiriko handling company tekikola ki tekikola, ekisaawe nga tekiriko aviation security tekikola ki tekikola. Kubanga amateeka ga nsi yonna, those are the benchmarks ebintu bye balina okutunuulira ti ekisaawe kino kina ne batikinga ekisaawe kitandika okukola ki okukola. Kebe Dubai, tulina Dubai Airport, tulina Dinata nga ground handling company, ulidde, tulina security organs, tulina Dubai Customs. Tobasanga nga bakuyimidde bakutunudde bati ngoma z'okujja omugugu kati ye Dubai Customs ye URA eyawano. Kakati obuzibu byendabye nange mbirabanga namwe mukola ki bwemubiraba, baazijjako essente, ani yakuggyako essente? Okitegeera, abakozi b'okisaawe bonna si babi. Ekisaawe ekyo nakikolako emyaka 10 n'ekiddamu nekiddako emyaka 5. Nkimanyi bulungi emabega, nkimanyi bulungi nga bwe kitambula. So gwe beera specific wa URA yakuta obubi, wa immigration bwakutta obubi, bambi ate obumaganya bakola mu duty free. Kuba buli anaafuluma kisaawe bonna bajjaga ababbi n'abayaye bakola ki baabo. So nga ate abantu abaliko ebitongole bingi nnyo, kuliko anti-narcotics, kuliko abakwata abakukusa amasanga g'enjovu, kuliko kati nabana abakebera covid bwe yajja, abo nabo ate tebakwatagana na immigration. Nabigamba buli omu akola mulimu gwe ogwamuleeta kuki ku kisaawe. Kale lwakuba nti landlord ye Civil Aviation Authority. Kiraba. So akenjagadde okwagala okukola ki okutangaza. Naye nange ebisinga mbiraba ngiwulira era ng'abantu bakola ki kakati ate awo abalina okyogerera abeera mukulu Vianney Lujja wa Civil Aviation Authority kubanga be bakama abaffe kisaawe ekyo kebaffe nga Uganda Airlines naffe tulinako office tupangisaako buki bupangisa okuba nti nalabye ebintu ebimu nga baatuluseemu dda tulukiddwa mu kisaawe nga Uganda Airlines ennyonyi abantu tulina lwaki tolinnya nnyonyi Uganda Airlines ate Uganda Airlines ekoze eki kisaawe. Bwe tuba nze kyenkubiriza Bannayuganda kiri ekintu kimu tuba nga tulina obutategeeragana, tuddeko wabbali twegeera nnyo mu public. Kawulidde ebintu bino nalabye nga abazungu babisoma, tulina ensi gye twetaaga okulaga kati basoma ebintu ebyo bagenda kutuyamba batya. Waliwo omuzungu nasoma bamuta Brandon n'agamba so you mean this airport is very corrupt like this? Okiraba naye nga baani ababitadde ffe tubikoze eki ffe tubitaddeyo. Ate abantu beerabidde power ya social media kuba ennaku zino bwe mukiyita olidde ngenda nemponinga n'abantu what you post you might not be able to delete it or to get it off. Wano kiwuwo kiyinza okukulaga nti kyavuddeko okiwulidde naye nga kisigala gye kiri nga kitambula kigenda mu maaso. Naye social media tumukozesezza obulungi nate tumukozesezza n'obuki n'obubi. Tumukozesezza okusula amanya g'abannaffe, tumukozesezza okutta bannaffe nga oli mulamu naye nga bakutta owulidde tukyasobola kutambula okiraba kubanga onasharinga n'onasharinga. Ate kyenamala okulaba nti abantu baffe ebiseera ebisinga nze kati nyina policy nze bwompeereza ekintu ku ono I always say let it stop with me. I don't share kubanga simanyi kituufu kye bakwogerako oboogera kituufu tokyali kimbaddeeko tukuva olwo nze namanya nti omuntu asobola okuyungako kisitole kyokka kirungi nnyo n'akikube ffenna ne tukigabana. Naye omwami ono gwotta sitole Saalongo mulamba ssebo alina abaana, alina maama we, alina mukyala we, alina mwannyina. Okiraba bwe biba bintu mufuna bwe mutuula amanga gonna ge mulaba galina ebizibu n'ebintu byabwe tubabyandika naye ffe twanika nnyo ebintu ki naye ng'ate togenda kukyusa passport. You still hold a passport written on the Republic of Uganda. Kakati ffe n'abanayuganda lwaki tetutuula
ne tutuula tugamba tukikoledde ki kino okiraba twekubira nnyo mu public. Yes. Mukama wange tweyanziza awo wennyini wengenda era okubuuliza ebibuuzo ku lw'Omunnayuganda ali yatulaba. Waliwo issues endala eziri major points nga issues zino kwe kuli ensonga ya passport era nja kusaba nga teddoboozi ku information yonna eyinza okuba nga etuuse mu office za Uganda Airlines zituusibwa eri abakola ku nsonga zino. Right now Omunnayuganda atulaba eyo tusanze obuzibu nti passport issue efukidde ddala ekirwadde mu UAE. Nti essaawa y'olwaleero nkola application online oluusi system nebanga eri down kitegeerekeka naye ne bwebanga eri active bwe ngenda ku office gye nteekeddwa picking a passport. Many of us are not responded at. But yeah, nti passport yange nzoba yafuluma, of course ne message ne sigifuna. Ne bwe ngenda ku embassy picking a passport mu banga eri ampeebwa. Ebiseera ebisinga nyinza oba sina bujulizi, but I have cases from many Ugandans babasaba kye bayita commission okusinziira gw'abasanze ku office. Ekyokubiri ogezezaako okutangaaza ensonga y'ekisaawe naye era still nawo waliwo case yasinze okujja bannayuganda okwegugunga. Issue eyo y'okubeera nti client ava wabweru w'eggwanga Uganda akomawo mu nsi ye naye n'asabibwa kye bayita show money. Kye simanyi nze nga nze kitegeeza ki. On top of that bw'aba afuluma ne bamugamba asasule airport clearance. Still nga nze kye simanyi airport clearance akiriyalinga ki. Ekyo nga nkitadde ebbali nze kennyini kamwa kwogera Munnayuganda ndabe nagende wako okuwummula mu vacation nga nina Emirates ID ya wano ne bwe nali nkomawo bansaba waka permit ne clearance wa airport emitwalaga onfuna era tekuba kubeera nti nayimirira ku magulu gange ng'omusajja nenwanira rights zange ng'omulala tasobola lwanira rights ze oba alina okutya mu mutima ng'alaba ennyonyi emuleka. He could pay that money. Yeah. What you said about the show money they didn't ask you to on arrival when you are going to Uganda. I've never heard about that. It's departure, I think. It's departure. It's departure, not arrival. And it came in from here. And yeah, of course, atichirala social media bana bamunda bunga tatambula kono ali ku social media nange bansaba sente. Nina passport na passport. Alikuwa just ali mukusanyusa banne. Ali mukuteka mu bantu omuliro. You see, the Ugandans have what we call black patriotism. Generally, the wobuza in season there's no country osanga abanansi bayo nga bogera ku country yabwe bajonona omwaveri just konona ensi ye konona abana abali ku mirimo just for purposes of raising tension, for purposes of getting likes. It is very unfortunate. Ugandans they have that character, that habit. It's very bad and okay, if I go particular to Uganda Airlines, it is even very bad that Uganda people they like killing their own. You hardly get other people talking about their national career the bad way the Ugandans do. The way you rarely find the people in other countries talk about their airports the way Ugandans do. It's very unfortunate omuntu atatambula ko noba watambuddeko watambula ko 10 years ago waita ku airport tabiche bakusaba but for purposes orawo omuntu nga chipostinga nawo nagamba nange bachinkora. Our systems they are our own intelligence systems they're not even very strong enough to arrest some people and our was interview. It is very unfortunate. Other countries are to do that. Tosora kuwa ni Dubai no genda no yogera ku Dubai government negative the way Uganda do. There are some channels where you can address your concerns. Nga Uganda Airlines ikintu kikusobede ku Uganda bakuba mabichi yakora bwe you can approach any of us ujo tubuze kitugwa cyagenda bwe kiti how can I get it to rectified instead of going to the social media kwanga there is nothing you will benefit from it. Ate umaichononera
country you join a company Uganda it is just the nature of Ugandans. Because there is something I was watching today when I was coming. Omwami onabadde aludde ng'avuma banne. Naye waliwo omwami naffe yali atukutemuko. Yamukuttemu kati ne beenyenye eno. Ne ngamba kakati mutandise okyuga nti olimba ebintu byogerako olimba tekitegeeza naye walinga oyogera luli walinga okola ki? Walinga olimba. Kagamba tufunye data ate kirungi nnyo twebaza amawanga gonna globalization. Data ali little bit cheap. Naye nze kyenkubiriza abantu use your data responsibly. Nyumirwa nnyo abantu abakomentinga waliwo abantu abansanyuse nnyo era I always like ku Twitter ku YouTube nga bande bali mu kuvuma ye n'agamba bannange ze nyina ebitanda ebibajja ebirungi naleese emifaliso emirungi. I always like that person. Lwaki ye muno oli akutte data we ali mu kwonoona n'okuvuma n'okukola ki he or she has seen an opportunity to make money. Okiraba genda obuuza omuntu oyo avuma, genda obuuza omuntu oyo yonoona amannya g'abanne olabeko gy'abeera, olabeko biki byakola. Okiraba naye oli agambye nti nze muvuma banne naleese t-shirt ne jeani ez'akabi. Owulidde? By the way, I always like that. You see this person, yalabye opportunity. Omulala ali ku data we yamutaddeko ebintu byonna byakomentingako tagenda kufunamu wadde even a single penny. Oli is most likely mu kantu ako okufunayo ababuuza ku t-shirt eko nga bameka nga bataano n'okugula ne basiima ne bakola ki ne bongera banawe. Ono yali muki mu kuvuma. Kati bannayuganda kye mbakubiriza kiri kuba nze njagala Uganda sinaayo nsindala. Naye mbakubiriza nnyo ne mbagamba ebintu ebimu Katonda bagenda kwonoona John oba Peter muyite bw'aba aganye maybe oyita bantu banne. Nze waliwo olususu mba ngenda kukomentinga ekintu ne ngamba but if I don't comment what is it going to cost me? Naye mba nga nkigize and I delete and I move on and the day is done. Naye nga kyengenda oteekako kyabuki ekintu ekyo ky'okomentinga it's going to be olwaleero gwe weeraba nti oli myaka 18 weeraba nti oli myaka 2 ekyogenda kuba myaka aga ogenda kuba myaka aga nga gwe MP. They are going to pull out all that thing and put it on the table. I always tell people kababe baana bangeka bagamba be careful, that thing can create you and can destroy you. Ate gye tweyongera kyeyongera maanyi kyeyongera kugejja ate abantu abakyeta kye bayintendinga wakati obwongo bwaffe bwonna buli focused. Uli awantu bwati bakibate tukyalowooza nnyo buli kaseera genda mu metro genda muki abantu emitwe ekinaba tugenda n'okukka bwe bali bati ekate mukyayogera mwami olukomowo abeera kuki simu omukyalo olukomowo abeera kuki abaana balina ki taabu kugamba tuli pulled by gravitational force. Kati fenna ninga nzikinjagala okubiza just iti ebintu ebisinga bwobola byakafaananya akalungi wagenzeko ekidepo nga kali about Uganda, please share it. Tonoonyayo okusinga ebintu ebisinga ebiki ebibi. Yes tukyagadde bannayuganda kye bakoze nti bavuddeyo ne bayimirira kiyambye kubanga naffe abamu obuntu obumu tubuyiseemu kale lwakuba nti tulina ndowooza amaanyi gabi kubayo n'otunula n'ogamba kale abantu babiyisizzaamu. Naye ate abamu tebakukozesa ng'omukisa okwonoona John kubanga yakutama, Peter kubanga yakutama, Omar kubanga yakutama, ate nyina n'ekifaananyi kye n'okikuwa. Waliwo ebifaananyi ddala byentudde ng'olabya ddala nti no tuli ku character assassination. Kali mu 2015 all these years what have you been waiting for? Mutapostinga ekifaananyi ky'omuntu ogenda kulaba ono kya 10 years ago. Owulidde akirese kakati naye ng'ate n'omwami ono kyagambye abantu they have to know their rights. People have to know their rights. Had you not stood your ground okiraba probably wandisasudde sente ezo. Abaana baffe n'abaana bammweka muba polishing mubalageko ku buntu obumu obutono bw'osobola okulaba. Owulidde watudde okuba tukuze tetuli bagagga nnyo naye nga abazadde baffe ekitole ekyo batugamba nti oba oyasimula mu bantu mbeera wano nga ndaba nalaba omusajja omukulu mmeto naga ashaye. Owulidde kakati nenze ngamba nti maama kyeyavanga ngamba nti okwata ku mmo. Owulidde kakati n'omwana wo olina okumwiza n'omugamba nti tokkiriza nga kunyigira mu ttooke ng'omanyi nti kyokola kiki kituufu. Okiraba ffenna tugenda mu bintu bayida ate mwezi bavaako katono nze zinvaako nze yakalanyizaako supermarket namba e Kampala wakupu omuwala nga nzize mubi nga alina balance wazaali siringi ebi
andaga nti it is nothing nengamba okutte wacha nawogana kati ensonga yemu babipa ne manager nakola ki nenga senga yakwata bulungi we always leave money ne approach naga nti ampisa mbisa maso gamaliga gamato bantu babera ne sene kati bukanira coin bileze yogalezo nengamba kankulageko this 200 matters okiraba kati nawo nenga olianga ambye tete mtwata bambi ate nabo era sibanenya bana babanga batidde kati jukira atunze byonna byatunze kakati nga ali kumase tayagala kusanga wadde akayijo munyiga mu ngatto kyayagala kuyitawo atuuke gyakola kati bwojja n'omugambo tudo agwa buki agwa bugwi agwa ekigwo olidde naye Abannayuganda beebale naye ate tebonooneramu bannaabwe olidde kubanga osanga kijja kutuyambako n'abakulu abatwala ekisaawe nembaga eti mwami bamuyita Lujja PR wa Civil Aviation Authority asobola okwogerera ki ekiri kisaawe then waliwo n'ebitongole ebirala nabyo osuubira nti birina ki ba spokesperson babyo omwami ono yambuze ekya passport ng'obuuze ezawano ziri issued ekyo nakyo mbanye bankugamba nti nkulimba wakakati ekiri under its a department immigration department mu embassy waliyo omwami bamuyita Amil naye asobola okukyogerera ekyo ki exactly ekigenda mu maaso mu kushunga ki passport nze nyomerwa nnyo Uganda Airlines kyeki Uganda Airlines tulagawa kapya kikitulinawo tubulinawo mungi temunabunguza okay tweyanziza mukama wange kakati awo wennyini webale tulambululira nsonga era tuze tulina ekifaananyi kirala ne tweyanziza tulambulula ensonga Uganda Airlines nga bw'oli country manager mu nyumba ninamu omukulu Shatan Promotions wamu ne Shimi Events era nga bana abakulu gowe natulaba eyo ng'ennaku z'omwezi 11 Feb tukuletera Kididi Kabako ngera MC yani muganda wange gwe twakoze naye MC Senga Sebanga. Mr. Moses, Uganda Airlines fly the Pearl of Africa if I'm not mistaken. Packages chi zetulina as of now ku new year kubandoza tukyali mwaka mpya era nga show ya the Stage Kings tusuubireyo ettaffaali oba tubategekere butebo ogunene bwaguuga ng'enjogera ennaku zino nti anyway Mr. Moses tukusaba tulambululiraawo then ne ku nsonga ya sheeno abakulu be twatambudde nabo tulabe nga tweyongera fe abakulu bano batutuukirira airline eneva Uganda kati ekintu kyonna ekikwata ku Uganda tuba tulina okipromotinga kiraba nze kinsanyusa nnyo bwe ndaba abaana ngaabo nga bavudde gye bavudde ne bajja okusanyusa bannaabo wano kiraba ate kyensuubira nti bakolawo akasente nze kinyumira nnyo sente nga ziddawa ate yenjawulo gye tulina eno wetunda ku bantu abalala kinsanyusa nnyo ffe nga bwe tuli ekintu ekyo tugenda kikwasaganya nabo era ndowooza kivola nti muli wano kubanga nagambye yes kaakati tugenda kikwasaganya nabo tujja kwata kyetubawa ffe tulina ekyaffe kyetuwa ffe tutambuza baki bantu kaakati tetulwa kitukuwa engoye nga ffe tutambuza bantu singa tuwadde ba UG twande bawadde engoye nga tuziprintinze t-shirt nga ziriko ebifaananyi byabwe naye kakati ffe tujja kukwata muki mu ticket kubanga gyetulina tutambuza ki abantu baffe bajje wano basanyuse bannaabwe ate ke bazzaayo bakazeeyo ogulemu puloti atano ku 10 meka bazize sente zaffe zibazize muki economy kati kiri ffe obuntu obunyuma tebutuggwako we have a huge basket where we just pick tukanyugayo mu market tukanyugayo katulina katufumba aka Valentine akabagalana naye twasazeewo tugamba tetugenda kirimitinga nnyo ku omwami n'omukyala guyinza okubanga olina mwannyoko guyinza okubanga as long as you're two so promotion tugenda gikuba mu katale nga promotion eyo nga omu bwe tubanga oguze tiketi eno endala tugikola ki
tugikuwa wali okiwuli abantu buno babukozesa nnyo wano buy one get two buy two get one kugamba okusikiriza customer. So tugenda kubanga tugikubayo era soon enatera okujja era nsuubira nti nja batuukako. Nali n'abantu ba Nyondo nali nabo sometime back lwakuba kale saakiteekamu nnyo naye kati nsuubira nti tuteredde tujja kutandika okukwatagana obulungi so nga promotion gye tulinayo already tulinayo promotion egenda maaso bannayuganda baatukaabirira ambassador n'akuba essimu minisita waffe omulungi n'akuba essimu foreign affairs wax mukama waffe kwa airline ebeera under wax atubuuza bannayuganda abakaaba baagala kuddaka babagambye bagiyita ki outpass bamuwada outpass tebikola bannange nze njagala okubagamba abali eyo nti mututuukirire ffe twabaterawo package nga bannayuganda bw'obeera ng'oli munnayuganda tukutwalira $2 wanodde kasitoba nga olina okuba nga olina travel document olina naki na outpass ziddira mu nga 750 tolina gyogenda zisaba twagala odde ewamu nga bwe wakola kibuwanya endala nandigyogere naye kanjogereko olaba nti n'omunnayuganda waabanga awummulidde wano sente zetumutwalira sente zetutwalira abantu abalala tubatwalira almost $24 per kilo munnayuganda tumutwalira just tuba twagala sente za dinata nepapula n'ekisaawo nekino $8 zokka munnayuganda naddeeka kubanga one thing we know Africa omuntu ayinza okutajja nakukulambula ng'oli mulamu naye olufa beppa ave New York so ndaba omuntu wange ngende nziike nga tebannamuzaayo so ako ne tukalaba teri agenda kibakolera so kati mubeere eyo nga mutukuba naye ffe we know at one point as long as Uganda Airlines is there you'll pass there kati mutukuba nnyo gye mulaba nga bisobye jangu office nebeera open omwami ono yakwasaganya emirimu gyonna kisaawe oba bira oba nga waliwo ekiganyi toba mawulire nonzijjako ne face n'okuba ndi bwerere n'okola ebyo nyiyizaako jangu tukyogere kubanga at the end of the day you will never be me and I will never be you and at the end of the day we will never be the same tunulire ffenna abatudde wange lumu alina kala ye that's how God is wonderful ffenna tulina nze mbasinga obwere kati temukiraba so alina twogero ki olulimi so kaakati tulina okukwasaganya ebintu bino eno airline yammwe nze kyenyiza okubagamba airline yammwe weri zino ennyonyi zonna zagulwa ennyonyi zino zonna mpya video tuzirina nga ziri mu factory zonna nga bazikola kati Bombardier ye smaller version yeeno Bombardier zikola nnyo regional Bombardier tuzitwala e Nairobi tuzitwala e Mombasa tukola Dar es Salaam Kilimanjaro Mogadishu Kinshasa Juba nawala ne station endala nyinyi nnyo zigenda kuja ezizikola short haul zaffe short haul routes zaffe kati long haul to deploying Airbus Airbus zino kati tuweza Airbus 2 n'endala nsuubira nti ziri mu factory zokanga kalangi batandise okukayisaako mmwe bannayuganda mmwe mwenyooma muva mu nsi engagga ate kye mutamanyi olidde ennyonyi esobola kuwulira sente zeyagula naye yagulwa cash sineyazike era nenda zitandika nene zeyazika tutandika n'ennyonyi 6 naye nga zonna ziguliddwa za Uganda bw'owandika kasiriza nti setwandibadde twakubwa ye covid twamala niyala omwaka mulamba nga ziri gwano juga zaiza akajazabuka akatona zidda wansi sanga twali tuyazika neyazike tukwangisa mpangise ezinti zaite zisobola kudda mu bbanga watu andigambye ye tufaaki banaye mutwale ennyonyi zammwe abaazi tu naye zaali zaffe nga abaana bajja ne bawulako ne bateekamu ka oil ne bazizaawo so mubeere proud n'ebyammwe nze ngenda ne mbuuza abantu lwaki bwe musowagana oba omwami n'omukyala mu kisenge kyammwe lwaki temubyanja mu ddiiro oba mu lujja olidde kati n'ebyaffe ebya Uganda n'ebyaffe ebya Uganda tubikuume ng'ebyo tukola ki nze mukwano wawe munnakenya yangamba but what's wrong with you Uganda you everything little you guys you just do you know the issues we have in Kenya number what do you know the issues we have in Kenya but do you see them out there
we have forums where we go and we sort ABCD. I think what I would encourage Uganda is also to create such forums. Ebitu byaffe tubimalire nga otherwise tugenda kwegubako abalambuzi, tugenda kwegubako ki kati nga ayina courage n'atuukayo yatuukayo n'agamba by the way tebinalaba nga si bituufu. Tuba twogerako ebintu bingi nga airline nyamba tukane baganda bannange naye eringa Emirates oli naakakuweereza nga takwatiddwa wala mu nsi kati gwe wadde osuubira olinnya baasi. Bannayuganda ffe tusooka okunyooma ekintu ekyaffe muba temukigendereranga tukusooka n'okukivuma n'okukikuba olidde. But the more we love it, because me I've realized bannayuganda nga tetutaddeko n'abantu balala ne balinnya ennyonyi bagijjuza nzola olwentunula namanya galiko nakisitu odongo namusoke notunula ng'abantu abaliko 200 kuliko ndowooza abayindi nga 10. The rest are all Ugandans. Ekitegeeza we can do it. Yes. Tweyanziza nnyo. Gwe wena tulaba ku Nyondo Media wamu ne DX3 Media. Omukulu annyonnyodde bulungi nnyo ensonga ze era kansuubire nti oba oliawo onofunamu ekyokuyiga. Mubadde nga mu complaininga nti tiketi za bay outpass biki bati omukulu abinnyonnyodde abagambye nti $2 tiketi ku Ugandan Air ewalala tamanyi kubeera office wemugitunulira yonna eri mu Ugandan Airlines. So bw'oba oliyo ng'olina outpass oyagala kuddaka nga mukama akuwadde obusobozi obwegulira tiketi jangu booking etiketi oddeeka oleme kuba ate nga osanga ebizibu ebirala ebya fines n'abuscondi. Ekirala, yes, tulina ebizibu bingi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda era challenges nyingi nnyo ng'eziriwo essaawa eno zikyagenda maaso. But ndowooza nti singa tuba tutudde nga ffe ne tusortinga ebizibu byaffe within the country kisobola ogezaako okulimitinga benefits okuva mu mawanga amalala. Essaawa y'olwaleero UAE tulina challenge nti twagattiddwa ku nsi ezitakyaweebwa visa. De buneeno ekintu ekiyitibwa omulimu ne visa mu UAE ng'oggyeko nti Emirate eno oba eri batin geno UAE ensonga ya visa n'omulimu gwafuuse muzibu. Olaba ne oba oli ku freelance ng'oli ku visa yo mukama wange nnimbye ng'oli ku visa yo obudde buneeno omulimu ensonga y'omulimu yakutte wansi ne waggulu. So njagala esewo akantu ako kanuma nnyo kyekiri kye nagambye we misuse social media. Tuddira entalo zaffe ezeeka entalo zaffe ezo tugende wali Constitutional Square e Kampala twekube kati ng'ennaku zino akaliko n'agamba njagala y'abantu babiri be banwanire nga tekuli gwe njagala akantu ako kannyumira nnyo mukyala kabuye beekube mwekube mumanya gye mulikowa naye temwonoona mawanga g'abannammwe. Bano abasajja balina engeri gye baazimba ekintu kyabwe oba Uganda batukkiriza buli kimu tukyanja abawano tebakikkiriza. We ourselves made a mistake and we are going to pay for it. In fact we are paying for it. We are already paying for it. Abakulu baffe abamu abatutwala bajja wano bakola zi video ne balowooza nti bayamba bayonoona. Nze kye mbagambye kiri nti you don't have control over social media. Once you press send it's gone and it becomes viral. Ne Sheikh wao najja kiraba ozi baita Uganda ino yebakola okay who is this one. They search wakati information eri everywhere. They will search bajja kulaba nti ono bwatu bwali nti okay kino kye baagala kale naye ng'ate gwe akikoze ofuna oli very okay ate nawe ayagala okulemesa banno waliwo banno gwe boyize ssente ogamba nti ntono waliwo ate abaagala ozikola ki ozikolera they are fighting to come here and work. Tukoze empisa embi tuzikoze tuta bajja batwogerako abo kati nze nyina abantu mikwano gyange bangi nya abayindi n'emikwano gyange abaloko ntuula nabo olusi batukane banyumiza and I will share with you mujja ne mukola contract fefeka abakyalinamu akantu ako tukola contract twagambye tujja kukolera ddira mu 1500 tujja kukola for 2 years. Mwana gwe omulenzi w'omuwala ali yawuliriza eyo bwokoze ensobi okiwulira
bw'obanga wakkiriziganya emyaka 2 tokolako myezi eno okujjako nga kizibu nti omusajja bakutemyeko bakufumisa amaaso naye ffe abamu tebabitukola n'ebyo wabula ogenda ewa mukwano gwo masagazi bakuwa meka 15 awo bakubba dda eri agaba emmeka 3 kakati kyakola eno kifuna kiralu owulidde naye ebintu ebyo byonna ebintu ebyo ebimu tebabyanja kakati mukama wange challenge gye tusanze olwaleero ku nsonga gy'obadde oyogerako okuba nti omunauganda ffeffe nnyini tuli mu kweyiwako ttaka mbadde ne baganda bange nga tuli ku kkubo kw'emmotoka black in the out etukyankalanyeeko era kwe kulwawo okutuukako wano naye tuyimiridde ku kkubo nga tulinda taxi zituyiseko nga 6 but yesembyeyo eyimiridde mu maaso wabaddewo omweru nemutwala gye tulinnye omukulu oyo avubye envube namuga bro tuli ku emergency tutwale eyimiriddeko nga ka distance okuva tubadde kilomita ndooza nga 2 avubye envube neryoka etutwala tukyeyononedde kiri kyembaddeko tumaze kyeyononera kiri kyembadde mbanyonyola nti mwakkiriziganya ddya mu 15 munaza kugambye nti waliwo ogw'essatu tubeereko abagumiikiriza kubanga teriyo nze gwe nalinda byene waba biliyoniya nti bamututte ne ssente naye teri yakutuma nti bakuwa omutemwa nti wotazaayo ssente zino probably gumiikiriza kinatemu ojja okujja ekiki ekirungi naye kakati buli lwopapa n'ogenda kati nga bo bagamba Ugandi abantu abava mu nsi bwe bati babi abantu bano bw'omukozesa akolayo emyezi 3 wamuteekamu visa wateekamu biki ng'atandika okukola ki okwekyanga okiwulidde kakati kittidde baganda baffe abakyali eka bambi ate abagumiikiriza abaagala okujja okukola ki okujja wano abantu abo bwe mulaba abayindi batututteko emirimu gyonna kuba omuyindi bw'omugamba nti ddira mu lulana gamba my friend I will be working ng'akola mu kifo ekyo ng'akolayo emyaka 20 naye ng'afuna sente meka etandika ku lunaana bajja bamwogera tetuganye kale ffenna tetufaanagana nze by nature nange ndi impatient ekyo kyamufirika impatient ayagala ekintu kikikola ki twagala ekintu kiveewo mangu tugende ku kirala obanga watadde omukono ku ndagaano eri bambi gumiikirizo gyo kubanga kyokola wettira bebamu kuboosanga kati baana banoonyaze outpass lwaki yali alowooza nti ava eri bakiyita batya mukama wo kyakuteekako bakiyita ki abscond n'ogenda okukanga ng'olisinagamba okay you'll always come back to me noddayo nga the only thing you have to do now kulwanukula nti ofuna pass oddewa naye nga teguwa kikola ki naye ebintu ebyo wate obumuntu obumu obwo tetubujjaayo tetubwogerako wabula tulaga nnyo side ki etubenefiti naye nga naffe kati aboogamba ti omuntu ava mu taxi nga tasasudde kati omuntu bakimukolanga abasatu naga nti buli kala black bonna bafirika bonna babi nze olwo gye nalinnya omusajja naga nti nga you don't talk like the rest ngamba kikyaliko kati mpikinga luvannyuma nti looza alina baatwala kubanga abanigeria nabanagana boogeranga ababoggola ngamba you don't talk like the rest where are you coming from ngamba Uganda niya Kenya ngamba yes naga okay I thought you were Nigerian those people whoa kati sategeera what exactly he meant nzite moleka ngamba wange yamanyi ebizibu bye byali naye tuleme tubuildinge erinnya lyaffe nga bannayuganda bw'oboze nga wakkiriza n'ova ewammwe ekamuli nojja wano tozekola bambi tulokole ki tulokole nze kibalanye ekintu kino tulwanga abali mu dome abali ku ssomero ne tukola strike naye buli omu bw'aba akwata akafaliso ke n'akakeesi k'okudda eka okufeesinga bazadde be agenda bw'omu tuve mu kinyumu bw'oba wajja wano ng'ozze kukola ng'osooka weebuuze oyo munaakugamba nti kakati nze wano bampa 10 abo bakubba abo bakola ki yakola ki contribution ki gye yakola mu kujjako bw'abanga ye yakuleeta nagana akati nkufuniddeyo omuntu mulimu omulala awo it is okay naye omuguyiriddeko wa olowooza akwagaliza nnyo okiraba kakati tweyononedde kakati ne bbanga ne webeera work residence visa olwedda abazirina bwegirinyowinga ssebo kati yanduulu ogenda simanyi mu poliisi biki naye nga linnya ki erinnya tulizimbye tukoze erinnya ki ebbiri kati namukwano gwange ava Tanzania yasabye mugaa nti Dubai tegaba visa bamuwadde visa Dubai yamuwadde visa
Tanzania si na Uganda nembuuza nti lwaki ati ye mu Tanzania mamuli banna Uganda katulina bayiza Sharjah kati kinava kwa twasooka Abu Dhabi eyo ne tukukuta ne tuvaayo Abu Dhabi banayo yaggalawo nzibu kati ne batutwala Sharjah kati bwe tunaava Sharjah tunazifunira Oman awala bikatebagaba naye nga ki baana mama mukoze empisa embi nyina omwami wana abeera mu Uganda community Nyumya naye lumu bannayuganda omwami bamukubako ensawo mitwalo 27 ejaddira owulidde but what experience do you think those people have abali mu judicial system nga balaba Uganda Nigeria kyobola bo bagenda okuva ne bagamba nti eggwanga lino nalino bana basajja baano si bantu basiru baba bamaze okukola research nti A, B, C, D be bakola kino okiraba tubakole ki tubanyigemu kakati bangambye omukulu minisita ali wano era ndowooza kwogera ku bintu ebyo yalina munne counterpart wa wano sinamba kumanya kikyavaayo naye nga ne bw'anaagezaako omusajja wattu nga ffeffe nnyini nga bannayuganda kubanga minisita of foreign affairs yaba akoze ogugwe azze wano atudde agukoledde omusajja gaya kale nja kwogera ne bannange tubateemu babataddemu era tuzzeemu agayisa gafa nze nkubiza bannayuganda era nga ntunula mu kamera odde empisa embi tuzireke eka bwoba wajja wano ng'ozze kukola please humble yourself kola omulimu gwo oba asayininga contract emyezi 6 gikole ki ogimale kyotasobole tokigaaya era tokimira oba tosasula emmotoka ya mpataani togiyingira owulidde mitambula lwaki ogenda mu nnyumba eyo nga yeetunda walagi yetunda buli bbaala abasajja bagambye tuli bahaji nabaseeka olwakuba obuvuobumu babikabikako nabo naye bwe baba bakigambye ekyo topangisa nyumba yamunatogikube togifuula disco mmwe mwonoonye nze omusajja okumpa ennyumba yet it was fena where with you give me your passport oh I thought you were Nigerian can you imagine had I presented passport nga yeye sije njogeddeko nali sifuna muki nyumba nali sijifuna okay shimi events amanya gange bambita Fauzi Masika gwe bakazaako erya shimi events wano mu UAE olunaku lwali tusinzidde wano ku ofiisi zaffe eza Uganda Airlines ofiisi ezisangibwa ku kizimbe kye bayita Sharab Travel Building Khalid bin Walid Street okulirana Bujuman Metro Station ku second floor era nga twali tuzze okubeyongera abakulu okututtanyamuko lwaki ennaku zino badde obwegugungo ku Uganda Airlines naye abakulu batunyonyodde bulungi era ne tuvaawo nga naffe tunnyonyose ne tutegeera naye nga abali bannayuganda mwenna tubakubiriza bambi twagala nnyo ebintu ebiva ewaffe tujjumbire tuleme kusiiga nziro gye tuva kubanga tetulina waffe walala east or west home is the best abafa mirambo tufunikira tugiza wakati tugiziika kuno so baganda bange mwenna abali eyo mwetanire nnyo Uganda Airlines era ffe ye official sponsor ya show yaffe gye tulina egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 February era Uganda Airlines beba official sponsor era nammwe bali mbakubiriza mukyayire ku ofiisi zino oyingira mu ofiisi zino ovaawo ng'oli musanyufu azze n'ennaku ovaawo balina bambika care era ffe tetutoma tweyanziza nnyo Shatan Promotion I beg your pardon tweyanziza nnyo shimi event mukulu Shatan Promotions Salongo nsaba otuweeyo ku bigambo nga 2-3 era oyongere okuttaanya ku nsonga ya the Stage Kings kiki kye mutuleetedde mu Stage Kings era abakulu bano bangambye nti wagambye ani mukama wange gwe baleeta anyway Shatan Promotions tuli gyolita bana neyanza akadde katime kano ate nensingira ddala okwebaza mukulu Moses ne mukulu Alex kuba tubasanze badduka nga bali mu kuva mu office ne bagezaako tuwakana akadde akatini ke batuwadde nyongera okwebazeera Uganda Airlines olw'omulimu gwegenda otukolera ne gwekoledde Abannayuganda ndowooza maybe ebisinga mukulu Moses abikuyitiddemu abasinga tebabimanyi
naye ng'ate balina okubimanya. Yeah, so tuli basanyufu nnyo olw'okubanga Uganda Airline etutaddemu omukono yegenda okukola tiketi zonna. So we are very happy. Bagenda tuteekako embeera ennungi ng'era bwe batera okikola. Yeah, because Uganda lwa butamanya bwabwe naye bandibadde kino bakimanyi nti Uganda Airline ye airline ekyasinze okutuuzako abantu services ennungi. Yeah, so I think Uganda mwenna abali eyo as Uganda Airline engeri gyegenda tusponsoringa, so banaye mugyettalire nnyo egenda bbawa ebisinga. Bampita Saalongo, ndi musajja wa bigambo bitini. Mukama wange kwata mukata bakuyise Saalongo gwani. Amanya gange bampita Mukulu Sebajja Ethan Dixon. Okay. Yeah, era nga mbaleetedde abayimbi abasinga nga Madoxi, King Saha, mention but a few. Show yaffe eno nsaba oddemu okujjukiza abantu ya Kididi Kabako egenda kuba ennaku z'omwezi mmeka era luddawa. Yeah. So show ya Stage Kings Kabako Segasebbanga egenda beera ku bbaala yange Chelsea Plaza gye bayita Legends Bar. I think we're hosting abayimbi bonna abasinga abazze. Ebbaala yesangibwa wa Sebo? Esangibwa Satwa. Okay. Well, abiddamu tabiwoome oba akuddira mu luyimba aba yonoona boonoonye ebiseera ebisinga. Tisobola kudda mu bigambo by'abakulu abo, wabula nyongera okujjukiza nti Ugandan Airlines gwe wenna ayagala okuba ng'oddeeka ofunye outpass oba ogezezaako bookinga ticket mu bifo ebyenjawulo eganya okuba ng'efuluma. Jjangu ku offices ziba nzigule oba osobola okutuukirira ku bakulu bano ku mu website ya Uganda Airlines n'osobola okuba nga weemulugunya ku eyo issue yonna gy'olina. Mulekeraawo okutambuza n'okufulumya false information nga temuyina authentic source gye mugijje, cause bw'ofulumya amawulire amakyamu olwaleero enkya toziika gwe weka oziika future. Obudde buneeno tulina challenges, emirimu tebakyatuwa, visa tebakyatuwa, n'ate amawanga amalala bagawa oba oliawo. So nsaba tugezeeko okuddira ekifaananyi kye tusiize ettaka, kye tuvulunze mu ttaka, tugezeeko okufuna omo mu mitima gyaffe, tuddire fulaga y'eggwanga tugize waggulu. Nsuubira nti singa ffe ng'Abannayuganda tuba twekubyemu ttooki ne twetereeza, oba oliawo n'abakulu mu UAE bajja kuddirizaamu natti. Nenze ng'omuntu ndowooza nti natti ze batutaddeko akadde kano oba akazito ke tuliko kwe kubeera nga fulaga yaffe ne bw'ogikubamu ettaala, fulaga y'eggwanga Uganda tesobola kubanga eyina weerayizingira ng'endala. Mukama wange supervisor Ugandan Airlines nsabayo obugambo 2-3 eri abatulaba ate era tulabike nga tunzika program y'olwaleero. Okay, abamawulire baniza kujja kutulabako n'okutufunamu amawulire amatuufu kubanga there is outside a lot of talk what happens at the Entebbe International Airport. Some people don't differentiate between the airline, Uganda Airlines, and Entebbe International Airport, Civil Aviation Authority, Immigration, Customs. Kirungi nnyo okujja ne mufuna amawulire amalungi amatuufu nemu differentiating what is the truth and what are the lies, what is the stake, what is going on nomanya ekituufu. It's very good kujja wano n'ofuna the right information. Ebintu ebiriwo ku social media, there is a lot of talk of negative, most of them are negative. Yeah. That one I can sincerely say there is no much positive about it, which is very unfortunate compared to other countries. But they speak about their countries in a good way, but for Ugandans it is the other opposite. Ekirungi tebakiraba the barabe chibi kati tuba mbasa nsanyukide nnyo abaze wano abamawulire kubanga mwaze kufuna ekituufu ekigenda mu maaso. Ate mbagaliza nnyo kubanga muze kunoonya enjere promoting eggwanga lyaffe n'Abannayuganda mugende kuva wano mugende banyonyole ekye beetaaga kituufu bajje batutuukirire ono Moses Kisembo the country manager abeera wano watuura nze mbeera ku airport nibasiri ku airport esimu zange mbawadde n'esimu zange we can always get in touch with me mufune information ekyo ekimwagala kumanya oba yagala kumanya excess baggage tusasula batya tusa kilomeka
bwembanja ebyetaga kutambula mubitubuuza. It's very important to have information than not knowing what to do and noyogera byonna kyosanga. So we appreciate you people always to look for information. Information is knowledge. Knowledge is power. Than going all of a sudden noyogera bitalimu. So just not to repeat myself more, we appreciate your coming and we always urge you to always seek information whenever you find or you get a challenge of what you don't know and what you need to know. Okay, I didn't just show my names, but my name is Alex Akankwasa. I'm the supervisor airport services at Dubai International Airport. I'm always there whenever the flight is there, or whenever sometimes we are yet to open an office. Soon I will be seated over there. Yeah, for the moment I'm here. I'm always at the airport. I'm always on, but my phone is on 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Tweyanziza nnyo tweyanzige supervisor Ugandan Airlines Mwami Akankwasa Alex wamu n'omukulu Moses. Praxon nga tuwunzika ebigambo bye bisembayo eri abatulaba. Ali abadde yeemulugunya ku nsonga ezimu kansobera ku explainize bulungi n'okiteganya nyongera okubagamba abaana Bannayuganda abali muno tukuume empisa embeera ezzeewo tuwa kintu kyakuyiga tewali mbeera ejjawo buli mbeera ejjawo tuyifunamu bingi ebyokukola ki ebyokuyiga waba wajja kola mukwano beera mukola nammwe abaana abali eyo abafubye like social media muno muyisizaamu ebintu ne bakuba abaana nga bali ku kkubo ne muyingira hoteli z'abaana ne mubba bamikwano embeera enetuwadde nnyo ekyokuyiga kyoba village kyafuluma bulungi ezaffe enyongera okubagamba tukyuseemukko ku bannaffe abayagala okujja gyerazi wano n'akifunamu kubanga emabegako abaana bangi bajja ku byeyo bafunyemu nnyo okusinga federation yaffe netugiddemu ku byeyo. Abannayuganda tukyuseemu kubanga tetwaliwe tuti kubanga always wenagira bagamba Uganda good right now tutuse kweli extent ikola chinga Uganda bad. Yes, right now batagamba Uganda bad. Uganda bad, yes. Nenga nyongera okwajukiza olunaku z'omwezi nga 11 February tubeere wali esatwa tickets ziri available right now zifuluma nange osobola okujja ku Entebbe Media tickets tuzirina Nyondo Media ina tickets wamu ne bapromota waffe abali wano balina tickets bannange tubeereyo nange ngenda kubeerayo tujje mu bungi tujje tuwagira abaana bewaka ate nyongera okubajjukiza senga sebbanga kabako kididi wamu ne Nyondo Airlines wano mu Dubai omwana oyo freestyle anti mumanya abasinga mwena mujje tunyumire mujje muwagire mu bungi tubaagala kama bantu. Ku mukutu Nyondo Media of course kwe tubadde okusinziira gye twatandikidde yonna mubadde balabi balungi katusuubire nti emboozi yonna nga bwebadde n'ebigambo ebivudde eri abakulu oba oliawo binaabaako kye bikyusa mu mindset zammwe Bannayuganda. Tugezeeko okweddako. Yes, tulina ebizibu bingi nnyo era tulina challenges nnyingi nnyo. Abamu bannyinaffe abali mu biyumba musanga okusoomoozebwa nti obeera mu kiyumba 1 year, 4 years, 2 years nga tolabanga ku musana wabweru. Omuntu okubeera mu kifo ekimu eyo nayo challenge yakubiri ekuviirako okubanga times ofulumya information etakwatagana. So mugezeeko okunoonya information before kureleasinga ebintu ebiyinza okubanga ate bireetera abannaffe obuzibu. Of course nga Mwami Moses wamu ne Mwami Akankwasa Alex batugambye Uganda eyina departments ezikwasaganya ebyentambula by'omu bbanga eby'eggwanga mu Uganda. So tutuukirire office ezo bw'oba olina okwemulugunyaako kozesa essimu yo nga bw'osobodde okwata obujulizi. Kyonna ekiba kikutuuseeko noonya office evunaanyizibwa ku kikutuuseeko waayo claim yo. Claim bwe beeganye mu office eyo go for further information mpaka ng'ofunye obwenkanya. Bwe kiba kiganye ng'otuuse buli wamu evidence ogirina then nze nja kukwajuwinga ogende ku media okole posts zo nga bw'oyagala. In case enkya bakuyisa okubitebya oyina w'oyimirira okubanga wennyonnyolako. N'ekyannaku nnyo okuvaayo okubuukira ekigaali nti bannange ABCD nga bwe mwabipostinze
nene bakukwata essaawa eno mu kaduukulu bakussaayo ogwo era obeera mu nnaku y'ogwo. Nze nja postinga free gundi ennaku 3 nzire ku kikomando kyange neeriire nga gw'oli eri ebikubi kuluma ebiyenje bikuluma mbeera ekomera eriyo mwenna mugimanyi nga bweri. So tugezeeko okutambuza information kubanga bulwe tusiiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga Uganda, abaana be tuzadde mu future nga Mukama atututte bagenda kubonaabona for the rest of their lives. So tulowooze ku baana baffe, tulowooze ku baana baffe ne baganda baffe, emigi gy'emite egikula kubanga gikulira mu ggwanga Uganda. Osobola okukyusa kkala, osobola okukyusa buli kimu, ne tosobola kukyusa ggwanga muva, tosobola kukyusa fulaga ya ggwanga muva. Ne bwogenda n'ofuna obutuuze mu ggwanga eddala osigala oli Munnayuganda. Sijja kusukkako awo, of course mbadde ne Shimi Events mu nnyumba, Shatan Promotions, Uganda Airlines, Build Uganda, Fly the Cranes to the Pearl of Africa. Era nga beba official sponsor aba show yaffe etuumiddwa oba etiddwa The Stage Kings. Mubadde balabe balungi, nsigadde ndi Medi, wiki ku kamera, nakoze ne DX3 Media. We sign out. So hi beautiful people, right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisaamu ekintu kino Nyondo Gleam. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengolieyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Gleam is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera dabate wetaga filters za Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so. Nyondo Gleam, tukukumira kumulembe. Abantu betubai na Budabi mukuliko mwako kanda basumbo wakanda bamboleka bana ati Shimi Events no Shatan Promotions bakutege kiti eti vuleksoka tendala mwiwe Dubai na Budabi jema tumie Stage Kings ukabye programa 3 kusitagemu kulomboliro tetibanga wa mujatwa yose ngatwa kulisa makombo kade omwaka tegumalikako banji bitwali nabo gabafuka embuyaga ugambe kamako kididi nesenga sepanga wewela era babetegekadde defeating inga ya mafecha kwanzi wanakula agents Chelsea Bar e Dubai okuyingira korodi ndira mu 10 platinum ndira mu 15 diamond ndira mu 2 abange mu bakakase andi kididi nga 11 tuli awo Dubai wenyine nyini sente nina njagala mokazi benzina na inegede Abu Dhabi nga 12 mu digide omulala abakomajika kutaka ngenda kubera bachaliba nga be Dubai gate enaku zomwezi nga 12 February enakubera Abu Dhabi atekwani nawe bakakase mugenda kulaba abana bati abenku musenyu tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifo bakita Legend Zimba ebinyuma binnemetewo nege womulikira nga 12 February zikirire baka Abu Dhabi ate kulaba kutakala kudigida kukesa bude aba Dubai na Abu Dhabi mwe chuwakitwa Uganda Airlines, Friday Crane, Pearl of Africa, Bombo African Restaurant, JP Beauty Life, Seba Yakago, Zainabu Aziza, Nyondo Kurimu, bitegeketwa nakafuru mu kutegeka abatalimba Shimi Events, ne Shatan Promotions.